Abana bakatonda ab'omuwendo omungi basebo ne bannyabo mwasuze mutya? Bannange Mukama tumwebaze olw'okubanga tukyali balamu. Abafiiriddwa, abalwaza, oli mulwadde, olina embeera gy'oyitamu yonna, kugamba kino Katonda waffe afaayo nnyo gye tuli buli lunaku ate buli kiseera. Ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'E12 2025 nga bulijjo essaawa nga zino buli Ssabbiiti ku makya tuwuliriza omulimu gw'enjiri nga gukolebwa okuyita mu nsi, nga ne kuno guvudde mu nsi eyitibwa Chile. Guliko omutwe ogugamba eyali omudongo kati mubuulizi, era nga gukwata ku muvubuka omuto omutiini Sebastian. Emboozi eya leero ekwata ku muvubuka omuto omutiini Sebastian. Kigambibwa nti omwana ono Sebastian yali abeera ne bazadde be, kale yakulira mu bulamu obulungi. Yalina n'embeera endala abazadde gye baali tebamanyi, naye nga oluvannyuma baazuula. Ekirala, Sebastian yali mwana eyali omusirise mu butonde bwe. Ewaka ne ku ssomero yali mulungi nnyo. Yali mwana omusomi omunyiikuvu era omuwulize. Okumanya Sebastian yali mwana omulungi omusanyufu asanyusa bazadde be nti talina lunaku lwe yali ayosezza kugendanga ku kkanisa buli Ssabbiiti. Yalina muweereza mu kkanisa. Bannange ekintu kisanyusa. Kale Sebastian ng'amaliriza emisomo, bannange ate yafuuka omuyimbi omutontomi, muyite rapa, era nga buli lwe yalinnya ku siteegi bw'ati n'arapinga ng'embeekuulo. Omutontozi ono oba rapa Sebastian mu mazima yakulira mu kkanisa ya SDA. Bazadde be bantu abalowoozanga ku byenjiri obudde bwabwe obusinga. Baali basomesa era nga basomesa ku masomero g'ekkanisa agaasangibwanga mu Chile. Sebastian agamba nti kale bannange Ssabbiiti nno teyakitwalanga ekintu ekikulu nnyo, ye nno olunaku olwo yalutwalanga lwa mugayaalo. Talina kyamakulu nnyo kye yalabamu, era ebiseera ebisinga teyeenyumiririzanga mu bya Ssabbiiti, mu bya kkanisa. Kano kabuuzo gy'oli abazadde, omutabani oba omuwala gw'olina oyo bukaka bukasa ogenda ku kyaki, oba olumala bw'ati okusinza ng'adda waka teenyigira na mu bintu bya kkanisa, labu ze ziri ku kkanisa, kyabulabe. Sebastian yatuuka ekiseera n'agamba nti ye ku Ssabbiiti yawuliranga just ku Katonda, naye nga ye teyazimba nkolagana na Katonda okuyita mu kusaba n'okwewaayo okwa buli lunaku kwe baakolanga mu maka gaabwe. Kale mu bufunze Sebastian yalabanga enteekateeka za Katonda zaali tezimukwatako. Omuzadde, ensonga eno ogiraba mu baana bo, nga weewaawo ofaayo nnyo naye ng'ate omulaba ziringa ezitamukwatako mukakankake. N'omutabani ono omutiini ono Sebastian bw'atyo bwe yali. Abaana bangi beegasse ku biguruupu, abaana abalala bakula ne batandika okukola Ssabbiiti ne batagifanako ne bagigenda mu gikola, abalala bagenze mu biragalalagala naye nga bakulidde mu makanisa gaffe ab'Abakristaayo ate abaweereza. Kituufu, kiruma nnyo. Ne bazadde ba Sebastian abaweereza abalungi mu kkanisa we bakitegerera ti mukubi wa ndongo hip hop manya ennaku yabaluma. Eyali omuweereza mu kkanisa yafuuka ensonga eweeru w'ekkanisa ne mu Chile yonna. Nga nsonga ki emufuusa ensonga? Anti Sebastian oluyimba lwe yakuba olwa hip hop
ennyimba ze zaawamba kiri yonna ne Ssemazinga w'amaserengeta ga Amerika. Anti Sebastian yali akwata kisooka mu kuyimba ennyimba eza hip hop rap. Wano omuvubuka omutono Sebastian yagenda okuwulira nga wa kitalo nnyo, ng'akyusiddwa obulamu bwe, anti buli wamu nga bamuyita atontome hip hop ezo ze yali ayimba raps ezo. Mu buli mudigido ogusindogoma Sebastian yabeerangayo. Mwana wattu lwettutumu Sebastian ndi yafuna bannanga teyeegatta ku kabiina k'abanne abalala abatiini mu nsiitano ez'okutontoma emyuziki. Baatandika n'okuteekawo empaka ez'okutontoma. Naye olw'okuba Sebastian yali mwana omulungi, omuyimbi, eddoboozi, buli mpaka ze yagendangamu yaziwangulanga. Sebastian yavuganya mu buli mpaka, teyafangayo oba muli bakulu oba mu bukola biki, era bwe yagendanga ne yeesimbawo mu mazima yawangulanga empaka ezo. Wamma gw'omwana mulenzi n'alyoka anyumirwa obulamu, n'anyumirwa endongo, anti buli lwe yavuganyanga nga yawangula. Sebastian agamba nti lumu waliwo oluvuganya naye nga lwali lulina kubeerawo ku Sabbiiti, kale yalwetabamu, anti Sabbiiti yali tekyamulya, Sabbiiti yali tekyamukolera makulu nga tayagala na kumanya. Kale bw'atyo yagenda mu luvuganya. Ku luno oluvuganya yali ng'ate awolereza sitaani obulungi bwe, anti owulira. Bannange Sebastian yafuuka Sebastian, yanyumirwa ettutumu eryavanga mu bawagizi be. N'ekyaddako yatandika okukozesa enguuli nga kw'ossa n'ebiragalalagala n'ebirala ebikozesebwa ng'oli muyimbi ennyimba ezo eza hip hop. Kiruma nnyo omwana gwe wakuza n'omukuliza mu nnyumba ey'okukkiriza, naye maama n'akulanga ebintu ebyo. Abazadde tulabye nnyo, tulabye oyo yayimba, ne waliwo abalala balina bingi bye balimu ebikaabya abazadde emitima, naye Mukama atusaasire. Sebastian agamba nga wayise emyaka 4 nga Sebastian ali mu nsiitaano z'okuyimba, wajja ne wagwawo ekimbe, olumbe, ekirwadde kye bayita korona. Kale eggwanga ly'ekyai ekiri lyateekawo omuggalo, era nga buli omu alina kubeera mu nnyumba ye, tewaddamu kubeerawo kukuŋŋaana kwonna. Era Sebastian ng'ali waka ku muggalo yasooka ne yeetabanga mu nsiitaano z'okutontoma ku mitimbagano, naye byali tebikyafaanananga biri eby'okusiteejinga. Ensi yatandika okulaba nga tamanyi na kiddako. Kale mu mbeera eyo ey'omuggalo, okubeera mu nju olunaku, omwezi byamukosa. Naye omulundi gwe ogwasooka bannange Sebastian yalowooza ku Katonda. Yatandika okuwulira nga Katonda mukulu era yandeetaaze okufunamu engeri gy'atandika okumutegeeramu. Mujjukire omwana ono amaka ge yakulira mu Makristaayo. Kale newankubadde omwana yali nga agenze mu makubo amalala, abazadde tebaalekangayo okusaba okw'okumakya, okusoma ebyawandiikibwa, byonna baasigala babikola kati bali mu muggalo. Mu muggalo Sebastian atandika okufuna ekiseera ne Katonda mu kuyiga Bayibuli n'okusaba. Yatandika mpolampola okukola mu by'omululu, yatandikanga okuzuukuka ekiro n'asaba. Mu mazima Sebastian ku muggalo yatandika okusaba okwa nnamaddala, era mu kusaba kuno Sebastian agamba yatandika okuwulira mu nda ye nga mulimu okutoowolokoka. Mu kusoma Bayibuli agamba yakizuula nti ebigambo ebyali mu Bayibuli byali bisikiriza okusinga ebitontomi bye yayiyanga. Kale Sebastian ng'azudde ebigambo ebyo
kyamuleetera okulekeraawo okulowooza engeri yali avudde ku mulembe. Era bannange omuggalo nga guweddewo bazeemu okusinza Sebastian bannange, amawulire amalungi yeegatta ku Badventist abavubuka. Bano nno abavubuka baali batunda bitabo. Wano ng'atandise okugabana ebigambo ebirungi n'abalala mu kutunda ebitabo, yatandika okuwulira nti Katonda amuyita okubeera omusumba. Leero Sebastian ow'emyaka 21 asoma busiyology ku Kili Adventist University. Eyali omudongo kati mubuulizi. Bannange Mukama asobola, tewali kimulima. Bannange okumanya Mukama asobola. Eyali omudongo rapa ow'ettutumu kati atwalibwa okubeera omu ku bayizi abakuukutivu era abasoma. Sebastian kati bamutuma okubakiikira mu conference. Si ekyo kyokka, Sebastian omudongo kati aweereza ng'omusumba omuyizi. Bannange Sebastian musanyufu nnyo, yeerabanga muli ng'akyuse, yakyusibwa obulamu bwe bwonna. Ebyo byonna bye yali akola bimuwunyira ziizi. Sebastian agamba mu mazima awulira enkyukakyuka ey'omuggundu mu bulamu bwe. Era wano we batusabira, gwe wenna mpuliriza, bambi ku baasaayawo, teweerabira, teekawo wali Sabbiiti 13 oba 13 Thabbat, kubanga ekyo ekirabo ky'owaayo leero kigenda kuyamba okugaziya ebisulo ku University Sebastian gy'asomera, kubanga n'ekibiina ki n'ekisulo ekimu kyasulamu byebimu ku ebyo bigenda okugaziyibuzibwa. Balina abaana bangi abasoma obwe theology naye ng'ate bava wala, abalala sinabadiventi. Kale bye batusabira tuweeyo ekirabo, bazimbe, tusembeze bangi okutegeera Yesu, n'abo bwe banaamala okusoma obusiyologi ate nabo bagende babuulire enjiri. Si weewaawo, weebala nnyo olw'okuteekangamu ekirabo buli Sabbiiti. Mukama nsaba akukibalire. Happy day of rest.